Eyavuganya kuba President Robert Kyagulanyi yasuula akalulu emagere nga 14 omwezi guno n'ekigendererwa ekyobuwanguzi okumala okulonda ono yadda mu maka ge magere okulinda ebinaava mu kalulu. Wabula mu kiro amagye ne poliisi byasalako amaka ge nga mukyala we Berbie Kyagulanyi yalowooza kwali kunyweza byakwerinda olw'embeera y'ebyokulonda. Kaseera katono nnyo ne tutandika okulaba abasirikale bakutte emmundu bambadde uniform za njawulo, uniform za brown eza green. Abasajja abalala tebalina uniform naye nga balina emmundu. Ne wayita akaseera ne tulowooza nti maybe lunaku lwa kalulu, biseera bya kalulu bakumaddembe mwebali bayitaayitamu. Okuva nga 14 January embeera y'abano yakyuka. Wayita akaseera katono tugenda okulaba nga beeyongera. Abamu ne bayitawo tugenda okulaba ng'emmotoka ziyisaawo zi mobile toilets. Tuba tuli awo nga tulaba emmotoka ziyisaawo zitente ez'amagye buno obutono obw'amagye nennene ne batandika okuzambusa. Kati ne tumanya ndi waliwo ekitali kituufu. Essimu zaabwe zaali teziyitamu, intaneti nga tekuli, amasannyalaze gaavaako okumala ennaku 2. Essimu yange baali baagijjako nga 12 essimu yange baagijjako nga sisaakubira muntu nga n'abantu tebankubira. So mwezi ennaku ezaasooka twali mu nzikiza mu nyumba kubanga nali sisobola kugula amasannyalaze nga sobola kugula yaka teekako ku masannyalaze. Essimu ya President nayo ne bagijjako. Itungo ne Kyagulanyi bebakanga mu mpalo. Mutaani nga bwe yeebaka nzukka bwe nzukka yeebaka. Kale nga tugezaako okwekuuma simanyi twekuuma kinaye nga ebirowoozo bikulowoozesa ku ssaawa eyo nti sigala ng'otunula bagenda okuyingira mu nnyumba nga waakiri owulira. Tewali yali akkirizibwa kufuluma waka nga kitegeeza baali tebamanyi bibeetoolodde eggwanga n'ensi yonna okutwalira awamu. Nagezaako okufuluma okufuna emmere ne bansindika ne bampalulawalula ne bannemesa okufuna emmere yange. Eyo wansi ninayo lumonde, ninayo muwogo, ninayo amayuuni, ninayo ebikajjo, ninayo amatooke. Ne kasooli wange yakalidde neeyo. Embeera eno yatuukako ku Dr. Besigye emirundi egiwera ng'akalulu kawedde. Tubuuzizza Berbie oba nga baali bagyetegekedde nga basinziira ku ebyo ebyatuukanga ku Besigye. We were not prepared for it. Wadde ekiragiro kya Kkooti kyalagidde ab'ebyokwerinda okuva mu maka gaabwe banera bakyabalondoola wadde nga kati beesuddeko akabanga. Privacy yaffe bagitujjako dda. Bw'obanga okozesa ekkubo ery'emagere omanyi nti mu kkoona wali nga tonatuuka ku fensi yaffe waliwo kamera empanvu ennyo. Eyo kamera etunula mu kisenge kyaffe. Berbie Itungo agamba nti ekimuzzaamu amaanyi kwe kuba nti abaana be baabajja awaka ne batabeera mu mbeera eno gye bayitamu ey'okusoomoozebwa.